abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV. Abalungi be basinga obungi ababi mu nsi zonna. Impact, thank you. Pastor Serwadda, mwebale byonna bye mukola ne bonna ttiimu yonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Are you ready? But kibuuzibwa nti are you ready to lose all you have to get what you want? Oli mwetegefu okufiirwa buli kyolina okusobola okufuna ekyo kyoyagala? Oli mwetegefu okufiirwa buli kyolina okusobola okukola ekyo ekyakutondebwa okukola? Omusajja oyo Nicodemus bwe yagenda n'agamba Yesu nti nkole ntya okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Oli n'amugamba nti genda otunde byonna by'olina ojja okole ki? Ongoberere. Batulonda be tugenda okulonda mu 2026 bannange. Muli ready okufiirwa buli kye mulina musobole okutufunira kye twagala oba kye mwagala? Si kye mwagala ng'abantu, kisse kinnoomu, wabula kye mutwagaliza. Tuli ready byonna okubifiirwa tusobole okufuna ekyo kye twagala. Kubanga ekintu ekyo kye kituleetedde ebbanga lino lyonna nga tufugibwa oba ab'amagye, kubanga bo bagamba nti bali ready era baali ready okufa okusobola okutufunira kye tukola ki? Ekyo kye twagala. Of course, emirembe bwe gikyuka, abantu bye baagala nabyo bikyuka. Mu economics tukiyita tastes and preferences. Bw'oba ofuna omutwalo gumu oyinza okwagala okulya capati, naye bw'ofuna ebiri ate oyinza okwagala okulya enkoko. Naye olwaleero abo bonna abali mu buyinza oba abaaliwo bali ready okuleka buli kye balina abantu be balwanirira bafune kye baagala. Muli ready okuleka buli kye mulina n'otunda ennyumba yo, Kyagulanyi n'otunda Magere, Maawo n'otunda oba simanyi by'olina ebisimu, Pulezidenti n'atunda ente ze zonna, buli kimu olwaleero buli mugagga n'agamba nti kiki Sudiru nti abange ntadde. Tulina abantu ddala abali ready okugamba nti waakiri nfiirwa kino naye omwana wange abeere bw'ati. Gye bali nno nti nze okukwata ku mwana wange nfiira awo. Tulina leero omufuzi oba omugagga oba kampuni oba akimanyi eyinza okugamba nti ffe byonna tuyinza obbireka, mbadde ku kutunda ne mutunda ente, Pulezidenti n'agamba ente zange nzitunze, abantu basobole okufuna kye baagala. Omukulembeze oyo mubeesimbyewo yaani asobola okugamba nti forget. Ne Nicodemus kyamulema, bwe yaddayo teyaddayo kulabikako oba yalagawa. Nabagamba nti omuntu revolution eba n'ebiti bina: Genesis, mobilization, maintenance ne termination. Genesis y'entandikwa yakyo, kati Kyagulanyi ali ku ntandikwa. N'abamu abalala sibamanyi nnyo. Manyi ennaku zino media tuwadde abo babiri bokka kumpi bye baliwo. Tebemanyi.
kati ayingidde ate mu kalulu kano alina okuyingira mobilization stage. Museveni kyateetaaga oba NRM yo kundi yayo yaggwa dda, Genesis yaggwa dda, mobilization yaggwa dda. NRM kati eri ku maintenance, ku maintaininga bantu baayo. Ani tiotafiire, ani nti oba ni balijje babalwana abo bangi. Olidde esserisembayo bayita termination, ekyo kiringa kibunoomu, toyinza kumanya kikikugyeko oba kikututte. Termination si gwogiritermininga, era toyinza kumanya kigenda kugireeta. Naye ebyo byonna nga biri bwe bityo, nti abali ku termination olwaleero byonna bye bafunye bayinza obbireka abantu baabwe bafune kye balwanirira, oba balina kubikuŋŋaanya babyerekeko abantu baabwe basobole okufuna kye balwanirira. Waliwo poliisi ebbiri, Kasenyangu akuŋŋaanya baku neyeetikka. Ate wayinza okubaawo okusaasaanya obusaasaanya, nti ebintu byange bibyo byonna mubitwale musobole okweyongerayo. Bameka be tulina abali ku seeri mu Afirika, abakulembeze abali ku seeri abayinza okuga nti byonna tubifiirwe, abantu baffe basobole okufuna kye baagala, nga Nyerere bwe yakola e Tanzania. Omusajja okuva ku bwa pulezidenti n'agenda abeera ku LC1 okufuga abantu b'oku kyalo n'okusala emisango gy'enkoko egy'embuzi. Yaleka byonna abantu be basobole okufuna kiki kye baagala. Olidde bwe tudda mu nzikiriza ya Kristo, yaleka byonna abantu be basobole okufuna kye baagala. Gandhi yaleka kyemumanyiiko byonna abantu be basobole okufuna kye baagala. N'alema n'okwambala, n'ayambala akasuuka, yandisobodde okwambala amasuuti, yali agambadde nako. Mandela myaka 27 byonna yabireka. Bakazi, education, power, n'alemera n'abeera mu kkomera myaka 27. N'olw'ensonga eyo twagala okunoonya mu 2026 ani alinza okuleka byonna abantu be basobole okufuna kye baagala. Sinnamulaba, naye osanga be bamu ku abo abeesimbyewo, naye batutegeeze plan of action, not plan of action, road map, tutambule tutya okutuuka ku ekyo. Bagituwe ffe ng'abantu aba bulijjo, era tujja kukola ki? Kugigoberera. Nga tulina eŋŋombe egamba nti lose some, win some. Eyange nze gye nkozesa eyo, sikozesa win-win situation. Nkozesa win some, lose some. Baako kyofiirwa, baako kyofuna, ensi etambule. Naye waliwo n'enkola gye bagamba win-win situation eyo, buli omu awangule. Oluusi Abaganda bagamba nti ebisika ebyenkanankana tebyaka, wabula gwe baako kofiiriddwa, nange mbeeko kenfiiriddwa, naye mbeeko kenfunye, n'ono abeeko kafunye, tugende mu maaso. So nsaba n'ekyo nakyo tukitunulemu nti ani oyo agenda okubaako kyafiirwa afunemu akatono, naffe tufunemu, ate naffe tubeeko kye tufiirwa, kubanga tusobola kuwangula ffenna ne tukifuna. Waliyo ttiimu 2 ez'omupiira eziyinza okuwangula zombi. Simanyi nnyo omupiira, naye gye ziri
nti zombi zawanguliganye tekiriyo. Sikiwuliranga nako nti ettiimu zombi zawanguliganye. Oba gyekiri abamanyi ku mupiira mu nnyambe waliyo ttiimu ebbiri eziraga nti zawanguliganye. Kale buli muntu alina okubaako kafiirwa ne mu bufumbo buli wamu olina okubaako kofiirwa n'obaako kofuna ne munno n'abaako kafiirwa n'abaako kafuna ne mugatta ensi etambula. Omutawaana ye muntu obutaagalira ddala muntu kubaako kyafuna ate nga naye talina kyayagala kubaako kafiirwa ne wadde n'akugamba nti nze ndekka mala kutegeka bintu byange bulungi. Wabaawo tayimu gy'olina okufiira n'ogamba mu eyo tayimu 2027 28 29 si yange. Waliwo omuwala mukwano gwange yaŋŋambanga nti owange ekiro si kikyo, totambula kiro kuba si kikyo, kirina baki bannyini kyo. Era ogenda okulaba ddala ng'ekiro kirina baki bannyini kyo. Kakati 27, 28, 29 tayimu eyo abamu ku ffe tejja kuba yaffe 35 nga tejja kuba yaffe oba twagala oba tetukola ki tetwagala. Naye kati nga tukyaliwo tusobola okubaako bye tufiirwa n'abalala bafuneko, owulidde, nabo babeeko bye bafiirwa naffe tufuneko, ensi etambule bulungi. Kale tuli mu tulo nga tulaba kubanga tutambulidde mu tulo okumala ebbanga. Eyo nayo ngombo yajja kasita twebasa okumala ebbanga. Kati bwe tuzukuka twandizikuse nga tumanye ebyo ebimu ku bye tulina okufiirwa ne bye tulina okufuna. Ffenna abakulembeze n'abatali, abasomye n'abatasomye, ffenna tugambe nti let's lose this so that we get that. Nze ndowooza nti ekyo bwe kinaabeerawo bano abato be tugamba be basinga obungi bajja kuba n'essanyu, bajja kuba n'emirembe, bajja kuba n'obugumiikiriza, bajja kuba na buli kimu. Naye bwe tutaakole bwe tuti tebajja kugumiikiriza, tebajja kuba tuba mirembe, tebajja kuba bantu ba kisa, tebajja kuba balungi, tebajja kuba beesigwa, tebajja kusobola kwefuga self control kyendiko, tebajja kusobola kiko. Kati ate abo abaana abato batasobola kukola ebyo, okwefuga self control, obwesigwa, faithfulness, ebyo batabisobola bikola. Ate ffe tulina bibagamba media, music, muve mu kudobonkana n'ebintu ebitategeerekeka, ebyennyimba ezitategeerekeka. Nyimba ezitategeerekeka ojjoddemu onkwano gali awo temuli makulu, ojjoddemu onkwane wankwana bubi nnyo. Ani alimbo oba nsi ulimu n'amagezi matonotono nti abazungu baturepinga, to rape us. Bintu bingi biza biturepinga which we sent abayi twandizeemu ne tulaba oba tusobola okuba better than how we have been. Let's do it again. Let's get another chance. Olimbo olugye lulaga. Naye waliwo ebintu ebimu byetuyimba ddala naffe n'owulira ddala ng'omuntu byayimbye temuli makulu. Omuyimbi kulungamya, to encourage, kuzzaamu maanyi, to exalt, kuzimbulukusa ekintu, to extol, kuyimusa. Si bantu bokka wabula ne Katonda wange okusookera ddala. So nze njagala nnyo abayimbi mumanye
kiki tulina okuluusinga mu kulonda kuno era kiki kye tuyinza okufuna, kiki kye tuyinza okuwaayo abantu baffe betwagala babe basanyufu, kubanga entertainer yenna oyagala abantu babe batya basanyufu. Teri muntu ajja kujjira mu show yo nga si musanyufu. Abantu bajja mu show, afunye sente, afunye omuwala omupya, ayingidde enju, awasizza, ajja musanyufu. Owulidde? Ate bw'aba munakuwavu gwe noera n'oyongera n'omusanyusa. Owulidde? Tukole kiki ekyo ekijja okutuvaako kisanyusa abalala ng'abayimbi. Bannange bayimbi muleme kwetunda. Fred Masagazi yali wano muyimbi wadda, n'agenda ayimba oluyimba kyali kyetaagisa okunyeegola abantu, okugyawo obweraliikirivu n'okusanyusa abantu. Sebo Idi Amin dada todda mabega, yimba Idi Amin ng'Obote yakavaako. Obote n'agenda dda. Masagazi yatunda amandaazi okumala emyaka egyo ng'agudde kava atya Obote, ng'amanyi Obote wamukwatirako asiba busibi olw'oluyimba lwe yakola ki, lwe yayimba. Ate nno kwolwo ebiseera ebyo tewalina yamuwa ssente, yeetuma yekka. Owulidde? Kale kaba tewali yamutuma, ye yakyerowooleza. Naye oba leero babawa si bakyerowooleza, bamuwa ssente kugenda kukyankalanya kitundu. Abayimbi muleme kunafuwa bannanga. Abayimbi ensi yonna betumanyi, abatutumuse ennyo mu nsi yonna, mmwe kabe kasinga abayimbi bawano oba mubamanyi oba temubamanyi, nze simanyi. Owulidde? Naye mu Afirika mulimu abayimbi abagundiivu abatagulwa. Bayosundu, Baserifu Keita, Yuma Sekera, abo abaafa Mugenzi, tebagulwa. Manu Dibango tebagulwa. Fera Kuti ye gavumenti yamuttira ddala ku nnaku mutabuzi. Baagaana oggulu. Ebulaaya mu Amerika. Owulidde? Abayimbi abakulu abanene ng'omugulu otya nti akuyimbi. Never. Era balina bye bagula abajanja ne babayimbira. Naye abawano nze mbalabula, ensi gye tulimu mbi. Teri ng'eri nti amateeka gyegali. Wano olunaayimbamu olugiramu bwoti, abantu nga bakukyawa. Mumumanye, waliwo omuyimbi omukulu ennyo gwe baakyawa ennyo, yaani linnya ndyerabidde. Mu Luzungu mannya gabanga Stone. Bintu bwe biti. Oba Stone. Bakukyayira. Abawano tebasonyiwa. Bwe bakukyawa bannayuganda tebakusonyiwa. Olaba tebasonyiwangwa bantu bayiseewo. Abamu tebasonyiwanga Obote, abalala tebasonyiwanga Lakwena, abalala tebasonyiwanga ne yasalanga abantu. Konyi. Abalala tebasonyiwanga Muwanga, abalala tebasonyiwanga Lule, abalala tebasonyiwanga Amin. Abantu bawano tebasonyiwa. Olidde? Kubanga singa buli abantu bano twali tusonyiwagana, singa abakulembeze baffe bonna bali kololo nga gye baba baziise, ate omufu agenda kukola musonyi. Ebintu bya wano bisobedde wano, gwe bite kati birekera ani? Katonda. Oba musonyi oba tamusonyi, gwe muleke. So ngamba nti twetaaga abasajja abali ready to lose ne positions zaabwe, emirimu gyabwe n'aguvaako n'aga nti kino nze kyennwanirira. Naye bannange ekituufu kiri nti abantu abo tetubalina. Nange kennyini simanyi oba nkisobola. Tetuli bavumu,
tutya, tetuli beesigwa, tuli balimba. Kwegamba otunuulira eggwanga n'ogamba nti omufuzi yenna najja oba akyaliko oba naddawo, kiki ekipya kyagenda okukola? Kiki kyagenda, ekibuuzo kiri nti how different is he going to do it? Omwana omu Isaac Lukibigange yali mu Limitex ye yambuuza ekibuuzo ekyo nti Alex oyagala okuddamu omuzayi, but how different are you going to make it? Kibuuzo kikulu nnyo. Obaddeko kyokoze oyagala okiddamu, how different are you going to make it? Kibe kyanjawulo okuba nti kikyalina amakulu oba omugaso eri abantu. Byebyo byonna tubirowoozeeko nga tulunda abantu baffe nti afunye sente ate azifunye nyingi zaani era zaaki. Oyinza ozifiirwa abantu bwe babe bulungi ddala bw'obanga ddala olwanirira abantu nga bwe bagamba mbu abantu bange. Saagalya ddala kintu ekyo omufuzi okungamba mbu abantu baffe. Baffe bammwe baawo. Nedda. Kubanga bw'oga nti abantu bange oba abantu baffe, baani? Abantu nga tuli bangi mu nsi muno, bantu ki bw'oba oyogerako? Ne bannakenya mwebali? Nedda. I don't know. Naye nga ebyange n'abantu ab'okulondebwa bijja genda mu maaso okutuuka abantu tetunaagamba nti abange kyetufunye kino. Naye nze njagala obabuulira nti si buli kirungi nti tujja kifuna mu bbanga nze naawe lyetuliwo olwaleero. Ebimu bijja kujja n'abaana baffe oba n'abazzukulu baffe. Ekyo nga kiri mu muli mbeera naddala ennono zaffe, ebyenfuga yaffe n'enzikiriza zaffe. Mukama waffe yeebazibwe.